naye nange neewuunyiza kubanga olaba madamu wano baba tuyita mu meetings batera ziteekayo ku Monday ne tumanya performance yaffe yabadde etya wiiki ewedde ne tumanya neetera ne tutegeera tugenda yita tutya mu wiiki eno empya naye nange leero bineewuunyisiza meeting on a weekly day nga si Monday it's something not very usual. Naye zano tizinkwatako ekinkwatako mwami wange bosi wo kyokka ebyate binkwatako naye oba Madam Lady tendako oyinza okuba waliwo eyakoze omusango kiyinza okuba kuliko eyakoze omusango nga ensonga lwaki meeting eno bagiyise nga bagendamu reprimandinga ani oyo Florence kati wazizza emisango ojja weegonza oneegondezaako Florence ngompisa bubi wano nenkuyita wenna nonneebadalirako wenna tombuuza ompitako obuyisi onziramu nga oyagala onvuma n'okunvuma kati wazizza omusango oyagala nkuyambe ntya asinze madamu sinze naye kale ebyo tubireke Florence munaye ndeka ompisizza bubi nnyo wano kati wakimaze obudde bwange badde manya ina nesensi bwange mukivira yise meeting olwaleero yakirirekwata kuki nagisazizaamu nalabye nga talina makulu ekirala kiviiri talina buyinza mukama waffe Chris waali kali kiviiri omanya agenda neyeekulumbaza neyemezako obwebindu obwamayuuni Chris yalina okuyita meeting kali talina bwafubutuka eri mutulo awawamuka mbwayita meeting njiganye okikanye ogikaana ngaani era gwali wano gwe mukulu sebo nze nkulira security wano nze wa security era nina obuyinza obugamba nze siri safe siraba safety y'abantu nze mbakuuma nze nkuuma abakozi abalala bonna nze nkuuma ba client n'ebizimbe bino byonna na buli kiri wano kaakati kemugeza nemwesuulamu jjulume meeting eyo neebaawo sigenda bawa bukuumi kwanze njagala nkulaga oyo kibiri lwakuba mwamumuna bange omuntu naye nze Chris gwenda bange wano kamala byonna era Chris mulabanga enjovu ya wano Brandista kati okibiri wammwe Camus omanye miu enfaransa ni yoyo in fact sina Camus Messi kibiri Messi nsomba omanyi nsomba byuma kale siganye nti Messi sina nsomba byuma kano ka siteboni kati empana kabangala z'obuti siganye empana nazammwe muzituzane ku bantu abalala kakati ogenza okukiraba nga bagenda kunsiima ng'omukozi akyasinza okukola obulungi gwe n'osalawo onnyingirire eyo fitina efuga bbi efutwa enge obutaagaliza ne muli babiri akalambala kyo okusiima kuki okoze ekyo ekiri awo kikukugiza okuleka okwesibya obutaayi wena noteekako obupasikooti nosaka okanga bala wenna nosala emyaka omukulu ovuma kuvuma aye toli muto nnyo osala emyaka n'olowooza nti oli myaka nkaaga mukaaga kyetagisa kunvuma buvumi tegenda kubaawo bagenda kunkuza era bansiime ng'omuntu akyasinza okukola obulungi kolera woteeri eno mu banka etono nnyo beeriti ate kiviiri nga tannava wano agenda kunona ebintu bingi ngenda kusimba nakakongo nze nja kukunyukako akakiranga omunya paka nga kiviiri avuddewo nviira ku kiviiri muveeko kiviiri kwolaba oyo kiviiri muntu wange era mwagala nnyo buli akagowo konna nyina okumubeererawo kiviiri yenze gye nnali ginamala ebbanga ery'emyaka 42 nandeeta wano eno okola kati nga nfaanana bentinnyirira nembeera nga nze tunda hoteeri eno kati essaawa zino weefuula amuyingiramu tugenda kubbinkana n'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma ova olaba nkitegedde lwaki ebbanga erya myaka kumpi 5 obadde mu kayu amagezi tolina
amagezi bagaleka mukayo toy kiki bufaki ate mvuye empalana yaki lwaki tusende kubalala nkola neki ate ketutoninyide mu bugundi bagenda kunsiima olwokubanga owulira ofa alinde bw'aba alina byayagala okwogera abirinde ku meeting ey'omwezi wano tulina ennono yaffe meeting ebeereemu mu wiiki naye buli wayagalidde meeting mujje tejja kubaawo anti akola kyagala alina obuyinza tejja kubaawo kabo oyagala genda omugambi kiki nyufaki sezizaamu nina obuyinza obwo gemanyi security ate lumunja musanga awaziivu muwutule batuli eno kuko gwo oguyinda ogwamu byabyatala ate abakozi bonna ngenda baga temu omukozi n'omu alinnyayo fitina yaki kati abeerewo naawe kale akusiime ate bw'oli omukozi ennyo eyakola emyaka 42 mu ttooyi kale ekyo kyewaniramu otya nti myaka 42 ndi mukabi kakati novayo noyogera kubaita obugumiikiriza nawangula omukka gw'emmanju tegwakuyingira ku bwongo baleeri n'ensinga gwakola kuno naguli kuno naguli katenda mulimu mutuufu yabakuza okola kinkola kuno naguli nakolanga naguli eno tonjogeza abalalumba kuba aliwa gwe weesuula akalogojjo nsoke nkubattula ontegeere obusweta mbuyuzayuza nze kati aguyali kati ndoza kati go waitress etikali ebinyo businika bigumba kakati mbayise mu meeting njagala obategeeza muve ku mwami wange Chris muwesonyiwe Chris muwe wona kali akawala akalala akeeru akampi bakayitani ohaye Florence sagala kumanya naye muwesonyiwe bba wange Chris mukole ebyabaleeta mukole emirimu egyabaleeta wone temumanyi gye nvudde ne Chris temumanyi gye mujje temumanyi namusanga afaanana atya wezi Chris nze ndi mupya wano abantu abasinga sinabategeera omumanyi oyayomya abantu kawalako toweebuzabuza bakuŋŋamba dda nti olina empisa embi weeyisa bubi ovuma buli gwosanze bwetwala nga woonyagala bakuŋŋamba toweebuzabuza Chris omumanyi naye era amazima amatuufu sinnamutegeera kubeera naawe kennyini sinnakutegeera ona tutadde mu kaguli atuwozesa yaani omumanyi ayo toweebuzabuza juzi wetusanga luli tutudde mu madaala nga tuli aba ne Chris kyogamba tomumanyi bambi mutegedde ogamba ekyekintu kati mukyala ekyo ekintu kyo ondaba bulungi ekyo ekintu kyo teri wanaakyagala wadde ekisooka kibi kinagatama gonna gazimba kyonna kimpi tekitegeerekeka obadde oli ku ekyo kaakati mukyala tukuleetere ku basajja baffe obalabe omanye olabe ku basajja be bawubira bwe bafaanana ekyo ekikyo tewali yadde akyagalamu n'akatikitiro lakitini bwe kati n'omutima gukugume wani yagamba nti we mulungi ekisajja kyo kibi wa bibibi sagala nakukirowooza ku kibi nnyo mukwano toddamu kiwubira toddamu kitukuba tetwagala kumanya okiwulidde maama towestingayo time kufeerwa kisajja Jackie teka mugambe naawe Jackie weesiga ki neesiga bulungi bwange neesiga na bumpi bwange nze buli wamu njaawo ndi potable sikaluubiriza bantu okitegeera nze siina wengenda ne banyima nakwatira ekituufu nze kennyini nkimanyi nti nze alina empisa embi kyekingobesaayo nawa nonduddewo nnyo akati nkubuulire wano wakulemye bagenda kubu nga ngenda nga noonyola bagambye wano wensookedde siina wendaga ne banyima mulimu njagenda nja kufuna tutoddeawo kuntiisatiisa mbu bakugobye mukyala nze ondaba wano sitya siina kyentya ku nsi sitya ddenja ne bwontiisa ne bwonkanga siina kyentya tolina kyosobola kunkola nze nkubuulirirawo gezaako olabe ngezaako nnumaako atiisatiisa bakolemu madamu nze wama bino sibiriimu mukwano nsaba nze ani abikutaddemu nze ndekera olutalo lwange nze teri kyentandika ne sikikusa nakino nja kimaliriza tetuliyogereko enkola ommere
Ojano naawe otandika tuteekako obupakulizo otumanyira manyi oteeka mu zino meeting ez'ekisiru. Omusajja wange tuyina abasajja be bayita abasajja si ekyo ekintu kyo kyonna kiringa bbalo kiba kibapikamu omukka kitambula kiti nga naawe tugamba mbu kisajja tokiddangamu omusajja bagale tulina abasajja. Sadala byayogera bituufu oba si bituufu? Ebiki? Agamba abantu mu meeting teriiyo. Ddala kituufu meeting teriiyo mukama wange? Gwolaba otya? Ati kati nzimbaga mupapa agambe meeting gyeri. Manyi gwolaba Sadala oyo gwolaba si mwangu omusajja muzibu nnyo. Yeefuna nakwesisaako akola atya mwegendereze. Buli kimu kyonna yeefuula nti nkola guno naguli n'omulimu omutuufu nze simumanyi omutuufu ddala n'okwakola. Kumanze siyinza kulaba ng'ayina ekintu kyakola nesijja kukugamba kati abantu bonna agenda abagamba meeting teriiyo nja kukubuuza. Meeting gyeri? Meeting gyeri? Abikugambye gwe? Abadde n'abantu abagala agenda ageza kubagamba. Bagambe ayagala kyewa meeting atayagala agireke tewali mutawaana. Sinza butabira mu meeting. Nze niwe manyi olina olugambo? Olugambo otulina olugambo lulungi mukamanga tera olugambo lulungi olugambo lwendeeta olwo olutasobola kusanyawo woteri yaffe. Sinza kulaba kati nga Sadala ebigambo byayogera nga bigenda kutunyiika bigenda kulumba ekifo kyaffe kibire nga kisaanawo. Olya bulungi naddala n'abo abaana abawala abo si bangu oyo omusajja agenda amugamba I love you naddamu I love you too. N'agenda kakana nawo nga bwotonadde ekifo kyaffe naye ffe tusigalawo tumanyi embeera yaffe gye twajjiramu buli kimu kyonna tukimanyi tuvudde wala. Kale mukama wange ndowooza ne bengenda naye saakuyisembwa lwaki oyagala okutooka? andi kati era siyinza genda nga tonzikiriza. Nakuyisa Banyasawo nzikiriza omaze ebyo ngamba osobola ogenda bwe tebinaggwayo yongera obuulire. naye nga kiki nkubuulidde nze nalayira w'oligwa wendigwa mu bulungi ne mu bubi nze wendi ndi ku lulwo. Musajja si mwangu Sadala ebigambo ayina bingi yeefula yeesiiga akaziga akalungi kisiraani mubi. Meeting weeri era abaana bagambe taata ayagala watemba obutajja Kale nzino nayo bumpitidde nayenga nzitwala ne muze ogendako n'emisolo oli wakitondeka obubbi bwaki ate nzibye sapaka zozibbe batukuzibala nga teziwera kugembadde zino nayo bwe nti wumpitidde nezitya kati njagala ompulirize bulungi mukama waffe ekiviiri ategese meeting naye kino owulira tokkirizibwa kuteesa naddala gwakola eri okusinziira ku mateeka ga wano ge begalagira. Tokkirizibwa kukola ki kuteesa wadde okuwanika omukono gwe bina bibateesa wuliriza paka meeting lwene. kati lwaki bampise mu meeting ezigenda kuteesa? nina okuteesa mu meeting era nze wentuuka eri ng'akadde katuusako okuteesa nja wanika omukono njogere buli ampisa obi ku mulimu mbogere. Sekabaka weeyolera ekakuluma enteeka. Bagamba sekana keweezaalira n'okaleeta wano n'okawa ku mulimu ate n'okagana okweta taata sebo sente zekakoze zikakuwe. Nedda sebo tugende mu meeting mwena jja boogera abampisa obi ku mulimu tugende mu meeting. Kati kale naye toweerabira meeting yankya essaawa 8 muzeeyi kyokka basikima meeting yaleero essaawa 5 inatera n'okutandika kati sebo ngende ninde nze manyi nti yankya kuba egenda mu maaso
kani ngeno tegera nga yawedde dda nina oteesa mu meeting nina okugendayo ne kale muzeyigwewo gwe taata wange ate kati gwakulumpanya gw'omubbi kanise gwe kijyosika mazima ddala osika tulina ogenda no mu meeting osika semwanga kale ekale gwe ssebo eyita Ssenkaggale waawa meeting gye mpulidde gye wayise yaki era ekwata ku ki meeting manager kyoba okola kintu mulinda meeting bitugenda okwogera mu meeting byojja okutegeera byojja okutwalirako bye ate wakindi kugambira pale naye bugendereza ebigambo byoyogera sinnakuvuma omambira onvuma nkuvumyeko kati wuliriza bino kuva ddi ngomanyi wuliriza kati njagala nkutegeeza nga neeyambisa obuyinza obumpi bwa ssemateeka alamula security and defense meeting teriyo and my word is final ne kuona ogenda wa oba ogenda wakayibula oba wawucola oba ogenda ku LC1 LC2 LC3 4 5 paka ku LC10 aganyabo tegenda kubaawo obye muwazambu simanyawo buyinza bonna LC bulina siwa tegenda kubaawo kale nzikizise ompulidde mukono wange ekitijjako nga bwokyogedde mpulidde oza okuddiramu akati manyi bagamba tozidiramu akuba owuwa akubaawo siri wuwo kola bwoti saaga funa olupapula ne peni wandiika owulidde ate osooka kuteekamu nsonga lwaki wayise meeting ng'akwasaganya ebyokwerinda simanyi oteekemu ensonga ezo owulidde era teweerabira oteeka namu obuyigirize bwo wasoma kyenkana ki kuba ntandise okutankana wavaawa okujja wano wakakola emirimu emeka ompe n'ensonga ki ekyakugobyayo osooka ojje ng'owumpuguma okujja wano tumalako emirembe betunula mu nsonga ezo ndabe oba kyetaagisa meeting gikola ki bikoso ebyokwerinda bindi mu ngalo gwe kotyonka aye nakino kikulu nnyo mweyo ebbaluwa osooka kwetonda kuba byokola tebikontana n'engeri gye tukutambuzaamu emirimu wano osooka kwetonda noneetondera ewatali ekyo ogenda kunfunamu obuzibu bw'amaanyi weetonde ndaba oba okwetonda kuwensa naye aganyabo gwe weegonzi eyo ebbaluwa tolowooza ng'ogireeta wange gitimbe ku notisi boodi kwonna n'ebweru w'ekikomera buli ayitawo alabe nga bw'otalina mpisa nenze nja zikwasisa nze kennyini security ate ogenda kukola nze bwa security kati nkutaddewo ne DC eyange disciplinary committee oba tewabuulirirwa nze nja kubuulira nja kuteekamu empisa mwe netwanga atwanga